Basebo ne banyabo nga bulijjo manager wa Little Man Uganda nga twakusuubiza ku YouTube channel yaffe kwa tukuweereza abagole abasinga olwaleero no tukuletedde kutwandiise omumbejja omugole waffe tugenda okubanga olaba program eyo omukolo wegenda otambula laba omugole webateeka ssente mu mukolo omukolo guba gufaanana gutya ye omuntu omulungi afaanana atya ku mukolo gwe okitegeera nga obimanyi sigenda kukuliisayo kankutwale live omugole abeeko bye tumubuuza ate naye akuddemu omugole tusanisa okulaba kale sebo nange nsanyusa okubalaba kakati ngenda kubuuza ebibuuzo bitono obiddemu mu bwangu olunaku lwolwaleero owulira otya ku mukolo gwo okulutuukako mpulira essanyu lingi nnyo kati oba owulira nga essanyu lingi nnyo ogamba kino kivudde ku ki Katonda yabikoze oba gwe weeteramu amaanyi n'ogamba kankikola abadde Katonda yekka yayimiridde mu kino okunsobozesa okukituukako akayimba ako kamanyi Katonda yabadde mwene ensonga akayimbe mwawo Katonda yabadde mwene ensonga aleluya Katonda yabadde mwene komaawo tolumya nyaate kakati ngenda kubuuzayo obubuuzo eri omwami wo kubanga omukolo gukolebwa naye mubaako ensisinkana gye mwakola kye mwasisinkana kati njagala otunnyonnyolemu omukolo gwo guno abantu bangi bagenda kugula era bajja gwegomba njagala otubunyonyolemu omwami musisinkana mutya wamusangawa mu kyaki ku mulimu mwesinkana mutya oba kusomera omwami ekyamazima yali mukwano gwa mukulu wange jakwongera ku ddoboozi yansisinkana wano waffe wano waka we yali azze olaba mukulu wange kuba yali mukwano gwe yali mukwano gwa mukulu wo basomanga naye wajja omukyalirako n'ogamba n'omulabamu ekyama yongera otutangayongeramuko ku mboozi eyo kubanga gyongeremukko abantu n'abaana abali ku YouTube bakakase nti omuntu n'oba omusanzewa tekitegeeza muntu musanze weyajjanga okumukyalirako wano okumulabako nange ng'atera okundaba kwe kunsiima kati mukulu wo amusisinkana lwakuba nti basomanga naye ngera ba mikwano ne muteesa bwe budde bunaze kati mu bakadde bwe budde ogenda mulaga bakadde kakati omwami w'oyo nga we yajja n'akusisinkana wano njagala omuweerezeyo akayimba oba kaddiini oba kamukwano naye muyimbire akayimba kakuwulako muli naye kosobola oyimbira omwami wo ati nekiro lulwaddemu omwogera amanya mupomu abantu mu maaso ebizinesi gikuba abantu mu maaso kati buno obudde bwo amanya katugaleke toyagadde nnyo abayaaye babaayo nga balinzi naye bannaye otidde omu kuba abayaaye naye ate era wandimwogedde kuba n'abayaaye baagala nnyo okuswama naye woogamba oli mukwano gwe aba ategeererawo n'otonyegira mukwano n'omugamba ne bakwano gwange olwaleero omwami wange gundi mututte wakasaagala kuddamu omuliko bwo osangako kankoogere mikwano gyange mwenna nabo ababadde bamwegwaniza bamwesibako mugenda Henry era mututte wange leero tuli mu bakadde wano bayita batya namawojjolo bali kuzaala namawojjolo bana ndowooza abakyala b'enamawojjolo mubalabye ndowooza mulaba abakyala b'enamawojjolo kakati omwami muweerezeyo akayimba tuve mu puroguramu eyo akayimba kamuyimbiremu kamuyimbire oyimba bungi kamuyimbiremu kwa nze oluva wano ngateekayo ino vidiyo ku YouTube agenda kukwata natuuka no ng'obubaka buno abufunye muwa obubaka bwonna obulungi era omwagaliza otambula obulungi otuuka wano obubaka bwennyinza omuwa timusuubiza sirimuleka sirimuyiwa ate ndibeerawo ku lulw'empaka Mukama yalitwawukanya kyenyinza okugamba mulinamu abaana abaana toboogera tobala baana abalongo mwina n'abalongo olina abalongo bannanga ate ino nga era tubaleetedde naalongo yegwe naalongo nze naalongo saalonga ajja
Salongo wa Nalongo Nesonzo mulaba. Amina. Mwereza akayimba. Champala pola mwereza akayimba tute. Twagala genda mukolo. Kayimba kanyiza mwereza nga kanzero se. Yangeza ko mulobozi. Akayimba kanyiza muyimbi okumuweereza sikamukwano naye kakamukama. Nti yabadde Katonda. Yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Banange ebirungi bigwa byokyave katuberekereze ensigadde enzemano gyali Tomani Uganda nkola ne Bismarck ku kamera ebifaananyi byonna omutindo aboogeza abalungi olwaleero Litomani yaleeta abakotosibwa katugende mu kidaala mugole tukusiibudde bannange ayakoze ku mugole waffe n'anyirira olubale omulamu tasamirirwa naye kayoyogerere webale kola ku bagole ye bannange osanga wagwani yegwe ng'oli mulungi nnyo naawe weekozeeko sinnaba kwekolako bannaye mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe olwaleero erinnya Patience Kabanda bati erikola ssente Patha's Glam bagita Patha's Glam naye baaba okoze ku mugole ngakubeera omulungi takolwako nnyo teweewaana ogudde ku mulungi wonoogwa ku nze omubi ate nga temunnaba abantu bawe enamba y'essimu ennamba y'essimu eri 0775 301 568 ogenda mu mpola okay eri 0775 301 568 osangibwawo nsangibwa Luzira Sebo Luzira mukomera ku stage 7 ati pamutwala okinge Luzira nga ogenze mukomera nedda Sebo kale we balekola ku mugole omugole oli mumativu n'omuntu akozeko Ndi mumativu nnyo. Chaka wachi walondo ono akola bulungi ate mukwano gwange kale mbatadde era mutebijja kugwayo debo